Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntebereza y'obudde mu ggwanga ki Uganda National Meteology Authority kitegeezeza ng'omusana bwe gugenda okwaka Amasekkati g'eggwanga ate mambuka enkuba etonnya mu myezi gino esatu. Northern Uganda is experiencing continuous rainfall, but the South Uganda below the equator is experiencing dry conditions. This also calls for supplementary irrigation. Those crops which are still in the garden and the dry season is coming in must be supported by supplemental irrigation. Wabula enkuba ensaamusaamu esuubirwa okutonnya mu makkati g'omwezi guno. Madiokolo, Arua, Koboko, Terego, Maracha. In this region, the moderate rains are expected to continue up to late June. Bano batangaaziza ku nsonga ez'enjawulo lwaki olumu embeera y'obudde eyawukana n'entebereza yaabwe. Tubagamba nti enkuba mu sizoni tugenda kuba na nkuba nnyingi. Abantu bakitwalamu okuba nti egenda tonnya buli lunaku si bwe kibeera. Enkuba sizoni eyo bweggwako tupima ebipimo byaffe bye tulina mu ggwanga lyonna ne tulaba enkuba etonnya etya. Era ogenda okulaba nti enkuba ebadde nnyingi mukko so ku nkuba eteeba okufunibwa mu kiseera ekyo. Amawulire gaffe nga bwe tugabawa mugatunulire ku sikeero ya Uganda yonna ebiseera ebimu. Ab'omumasekkati n'amaserengeta baweereddwa amagezi okungula ebintu byabwe ng'obudde bukyali enkuba egenda okutonnya nga babimazeeyo. Timely harvesting of the crops is very important to avoid post-harvest losses. That increases our household food security. Entebereza y'obudde eddako esuubirwa okufulumizibwa mu mwezi ogw'omunaana. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.